twali mu mboozi y'olugendo lwa Hamani Basudde mutusonyiweko twakavaako mu Bulango oli ku Smart Media ne Mubiru Smart okuva mu Smart Studios mwe tukolera ennyimba ezibuutikidde neffe tukola music ebika byonna ebyangu ne twasinga ku specializinga mu kika ekizibu kye bayita kadongo kamu. Lwaki kitwa specializinga ennyo? Kadongo kamu ye country music wa Uganda nga abazaire balina zouk, abalala balina reggae, abalala balina souk, abalala balina lumba, bossa nova, abanajere balina music wabwe n'abalala. Ffe wano country music waffe kadongo kamu kubanga yayitamu okubuulira abantu mulime mulunde mwegaggawaze weerera abaana temunywa nnyo sente tonywa nnyo kola ng'osevingako weerera abaana bajja kugasa ensi eno naawe kennyini okwekuma ng'osala ekkubo. Ga music ono yakendeeza ne ku bungi bw'obutabo omuntu asomanga akatabo nga byomaze ate olina kuddamu okabikkula obisome ne kati olimba oluteekamu nga bw'onyumirwa tuyisaamu ne gita byonna tubikolera mu Smart Studios. Tulina Mwami Lawrence mweba muyimbi okuyimba tebakuvaamu ne bwoba ofuse president osigala oyimba. Kakati abadde atumiza ku lugendo lwa Nabbi Hamani Basudde bwe yabuuka mu mmotoka n'atomera ekiswa ne kimukuba ne kimuzza ate n'emmotoka neegera neetomera ekiswa nekikuba emmotoka neekomawo neemwebakira. Kakati tutandikira awo katono nnyo tumale tuveyo tugende ku bulamu bwo mu kuyimba. Yesebo emmotoka emwebakidde olwo bakizuula batya nti emmotoka eno emwebakidde kuba omuntu yali badde asooka kugamba tunoonya muntu tetunoonya mmotoka kuba yo werina omugaso tekyayina naye tunoonya muntu. Awo kyatambula kitya? Kaakati awo emmotoka bwemala okumwebakira abadduukirize waliwo emmotoka zino ezikeera ennyo ez'ebyennyanja otyo eyo emmotoka eyasooka okulaba abantu abagudde Kabenje okuva mu ssaawa 5 abaako Kabenje babalonda ku makya babalonda ssaawa mu Ttumbi waayitawo ndowooza essaawa ng'emu n'ekitundu oba mu ssaawa 7-8. Kaakati emmotoka eyo yali etwala ebyennyanja neeyimirira. Kaakati ewulira bano abagudde ku accident abakyalimu akategeera bawoza basudde ne bayimirira ne bagamba basudde omuyimbi nti naye situmulaba. Ne batandika okunoonya ne bagamba basudde n'emmotoka yaabo basudde nti basudde omuyimbi agudde ku accident naye takola ki talabika alabika oba adduse buddusi. Ne batandika okunoonya banoonyeza ebbali yonna nga tebamulaba ne baga nti baba bakyali awo ne paatulezze. Kati paatulo bwejja omusirikale n'aga nti tuyambe bano mangu abakyali obubi tubatwale mu ddwaliro. Oyo alabika abuuse mu mmotoka n'adduka buddusi tujja mukola ki tujja mufuna. Naye mwannyina gwe bayita Nabukalu n'agamba nedda naye yali mu mmotoka mu mmotoka omwo mwalimu abooluganda Nabukalu Basudde Vikito Serunjogi bana. Kaakati Nabukalu n'aga nti nedda bannange mwannyinaze tetumulaba tetuva wano nga situlabye mwannyinaze. Kaakati waaliwo omukyalo omu ku badduukirize ab'okukyalo n'aga nti nze kandeete ettaala n'aleeta ettaala zino ezaffe ey'omukono n'atandika okumulisa n'amulisa olwo banoonyeza ebbali yonna mu nsiko Basudde abuze. Kaakati kwe kumulisa wansi w'emmotoka n'aga nti bannange nga nnyina gwe nnengera ono eyeebase wansi ye alowooza yeebase nti yeebase nti waliwo ali mu kkanzu yeebase wansi w'emmotoka. Kaakati abasirikale kwe kutunulayo bagenda okulaba nga omupiira gumutuddeko wano mu kifuba nga yasirise dda Basudde. Awo wennyini Mukama we yasiibulira ensi nga tewali na kwenyeenya kwonna. Kakati tuli ku lugendo lwa Nabbi Hamani Basudde ebisinga tuzze tubibagamba munaatusonyiwa omwami ono emboozi mwinako nnyingi nnyo naye ate teweerabira nti ono muyimbi n'ennyimba ezayimbibwa nga mu lugendo lw'omu Nabbi Hamani Basudde nga atuvudde ku maaso yayimba oluyimba mu njogera ennyangu tugambe nti olwasinga okunyuma kubanga lwalombojja embeera yonna weewaawo nga ne banne baayimba. Mwebe Lawrence yayimba oluyimba n'atunyumiza olugendo nga bw'alulambuludde kati naye mu ndongo naye akulaga nti okuva olwo akati tugenda kuvaawo tudde emboozi ya Kabuladda tuzze tuginyumyako nayo lwaki teriwe ebyo bitegerekese naye tuyina
okumanya omwami yo kiki wamuyigirako kiki yakuyambako mu kuyimba era wamwegattako otya ebibuuzo biri bisatu ndio botulambulira kakati basebo wamwegattako otya mu kusooka yes mu kusookera ddala negatta ntya kubasudde oluvannyuma lw'okuva mu ssomero nga school fees zibuze nali ntandika ekirone ky'okuyimba nali nkirina naye ng'ate siina bumanyi bwa waggulu obukugu tobuyina naye muli feelings calling ekulimu era nakolako n'ekibiina nga bakiyita Melody Stars eyo mu kyalo ewaffe Nakawanga nga muyimba mukuba mu ngalo muyimba mukuba ntoli ngoma bamakita Nakawanga eyo mumanyiyo kiriwa kalisizo gye wali maama wa Walukagga kuba maama wa Walukagga oyo ate nze nali muyita senga nga tulina oluganda olutugattaawo Kaleegero Nakawanga Kaleegero mu bafaawo eyo sebo kaakati basudde bajja ewaffe nga bali mu Lukwata Guitar Singers n'omugenzi Livingstone Kasozi ekyayitibwa Lukwata Guitar Singers kaakati bwe bajja gye bayita Lukwata namba emu ye Lukwata namba emu tugende maaso kati Lukwata namba emu eyo engeri gye nali ntandise okuyimba nga waliwo n'omwami anjigiriza endongo ku kyalo okwo bamuyita mwami Giridoyiga yali muganda wa Nakalanda oyo yali omuwala eyakubanga endongo kakati nga ngamba nti nina okugendayo ntuukirira abasajja bano mbasabe nentegeeza ku kyamaani w'ekitundu nga njagala yabanjogererayo nakkiriza bulungi zaali ssaawa nga 12 ne tugendayo ne tulaba olumwami Kasozi ate yali mukulu okusinga ku basudde obuyinza alina ono basudde bizinensi enonya ssente naye obuyinza nga Livingstone yabulina era twamutuukirira n'atugamba nti muzereeti ssaawa yakutandika kukola naye wabula enkya tugenda Kiwangala gye tugenda okukola nga bw'omanyi bwe babeera mu program tugenda Kiwangala mujje Kiwangala tukuwe interview bali ne basudde naye mukeerako olwo awo saabandaalawo n'olisala Kiwangala abakugambye obasangeyo kati ndaba mu bwongo omuzzemu ekigamba nti balina okukusangayo kaakati olwo nzira ewaka bataddewo akakwakulizo kuba bambuuza nti naye nga olabika okyasoma ne mbabuulira nti buli obuzibu buno na buno era amagye gayingirwa baana siina sente zinyongerayo naye ne baŋŋamba nti kaakati oteekwa okujja n'ebbaluwa y'erosi n'ey'abazadde bo n'omuntu gw'ojjiddeko tukuwe interview nendaba nga bikalubye nenziraye era ekiro ekyo ebintu ebyo byonna nabikolako nembifuna nebikuddamu ttaano kuba kyamaani yali antegeera bulungi bazadde bange bebalubamu naye kyamaani n'abakkirizisa ekuba kwe kusalawo kw'omwana mumukkirize era mwami mubiru nkubuulira ekintu kyoyagala ekintu kitone kizibu nnyo eba yegibayita tanuulu kubanga bwe nebaka nali ngenda keera ne muganda wange so kati yafa bamuyita Sendawula Frank yeyamperekerako naye nasooka nenzuukuka kuba baatugamba nti mujja kutuuka ne bwe munaatuuka ssaawa awo nga 8 weteerako ebyuma tugezeseemu tulabe naye nze nazuukuka ekiro okuzuukuka okusooka zaali ssaawa 8 nga manyi nti obudde bukedde nange nayingira siniya wano embuulire nazuukako saa 7 ng'omwezi gwaka nnyo kati nga waffe osomoka mu kisenyi ogende endala ogende embuulire kaakati wenzuuka ssaawa 7 nga mpulidde yunifoomu enjeru njagala emmere ku mubiri nenfulumya taata awulira ngalangatana ngende kusaala nti kiki nti obudde bukedde ngenda ku ssomero tulina okukeera taata naddawo neyeebaka amanyi omwana yamanyi nenfuluma neŋŋenda naye otuuka mu kasenyi nga kale nga akutte n'ekkubo toliraba nensitama mu kasenyi saayina ssaawa ku mukono nabeerawo ebbanga nenziramu nensumagira nga ndi ku ggaali bwempi
okudda nali ndi kusomero essaawa za lanki nga taata avuze pikipiki azze watuuse ku ssomero ng'agenda mu sitaafu bampitoze omwana yadduse waka kino nga tata nadde simanyi olwazze ngu nayambadde bwambazi naye wano omwana ayagala okusoma ono naye laba ndi eno ndi mu bintu byammwe tugende mu maaso kakati munange wenzukuka ku 8 nga maama ngamba nti waayo olagawa essaawa zino 8 sooka oweebaga obudde tebunnakya ngazira wayitawo eddakiika ndowooza ngaaga nenziramu nenzuukuka nemugamba bannange nti obudde bukyali kiro n'agamba baaba nti gwogenda okumuzuukusa nga ziweze essaawa nga 12 oba kale 11 muvuge eggaali mugende nekesi yange nagipaakinze dda n'ebitabo byange birimu ennyimba ntonotono nga 40 kakati munnange nziramu okuzuukuka omulundi ogwokusatu zaali ssaawa 11 nenyambala muganda wange yagenda okulaba naga nti wali kyakkola tugende kubanga ono teyeebaga ayinza otutufaako omulwadde awo wali mulwadde naye kati otuusa obbafaako tugende mu maaso netugenda ekiwangala twasanga abayimbi bakyebase netulinda paka ssaawa 8 we bakolaki baali batuukawo kiro bajja kiro waliwo abatuuka ndowooza bakeera nnyo kuba twasanga anti baba n'emmotoka ezitaliko misolo naye kati bano abakulu bo bajja luvannyuma eyabasudde yajja luvannyuma kati bwe batuuka bwe ziwera ssaawa 8 bataddeko ebyuma bwe bateekako ebyuma Kasozi ate yazzeeyo Kampala olwo ssaawa 8 mwafunye kookulya oba tuleete olwo muganda wange yayiya twagulawo paani kaakati munnange nga Kasozi jjukira ye yaŋŋamba nti jangu tukugezese naye nga bali ne basudde naye nga yalina obuyinza obusinga kati ate yagenze Kampala basudde yaliwo kakati nzija ntuukirira basudde mugamba nti yeyegwe ebintu bye bakutumye namugamba nti katono nnyo okay abatolaba ku Smart Media mwami Lawrence Mwebe tulambula olugendo lw'okuva ewaka ajja okuyimba yegatta yakwatagana atya ne Hamani basudde jjukira nti bombi bayogerako abalina obuyinza Kasozi ne basudde bombi kati bagenzi omu yafa ne weeta wiikisi 3 n'omulala n'amugoberera baali banywanyi nnyo zaali nteekateeka za Mungu okubakola bw'atyo kubatwalira mu budde bwe bumu obwa wiikisi 3 kakati otuuka gyoza okusaba omulimu biri obirina n'omuntu akwerekedde otuukirira basudde nga munnyonnyolanga nti oli yagenze Kampala naye nze njagala nkole ki ngenda kuwa interview n'ennyimba mmeka era bwegambye ennyimba nazirina nnyingi naye naŋŋamba njagala saba ku muntu ayingira okuyimba ennyimba 40 ziba ntono ennyimba nazirina ne mu bitabo naye yaŋŋamba njagalayo ennyimba nga 3 oba 2 nga zizo zizo ntegeera oba osobola okuyimbira ku ndongo oba osobola okukola ki okugoberera endongo kyenjagala kakati jjukira ekiwangala awo nali ntera okujja nenkolawo bukonsati kati nga bakola ki bateekako ebyuma eri bamanyi biseera bya ssaawa ziri 9 batandika eringa jjali bujalibu kakati asooka nkubira endongo naye nga siina microphone omuyimbiramu wali akuwulira muyimbiramu era oluyimba olwo lwe nayimbamu baali baluyita ettaala y'abayizi ettaala y'abayizi nenduyimbamu ekitundu kimu n'akwata endongo kakati bw'akwata endongo agenda okuwulira nga ebigambo byange bigwamu bulungi ani akwata endongo basudde tugende mu maaso kuba nzijukirako n'ebigambo ebyali bitandika bigamba bitya tuyitiriemu ate twazze kuluza ate tukaba ennyonta ababadde banninda neesowoddeyo nze kiikirira abazadde bampeerera baana mulanga gw'abazadde bali mu kukaaba mukama yamba abayizi baweddemu empisa bajjukire ssente mitwalo n'emitwalo balumirwa abazadde mu ngeri ebayamba ne batti kyobayambe bawasa abakyala batuviire ku baana bintu mu abazadde awo lwe lutyo bwe lwali lutambula naakuba endongo nga kakati ambuuza nti wali oyimbiddeko ku ndongo emuga nti waliwo abadde anjigiriza okuyimbira ku ndongo naye nga endongo sigimanyi ntandika butandisa okuyiga naye nga sigimanyi nangamba nyimbiramu olulala ekitundu kimu ne muyimbiramu era n'olulala ekitundu kimu nga ngwamu
kakati nambuuza nti oluyimba olwo ettaala y'abayizi osobola oduyimba n'olumalayo kuba nali nsobola oduyimba n'olumalayo twakola ne ronki nga aluteekako agamba bateekako ebyuma bampa microphone balikyali wano mu jjalibu aŋŋamba yimbira eno mu kateni kakati nyimbira mu kateni jjukira ku kyalo oluyimba balumanyi bulungi nnyo nga jjalibu yonna ekola bweti ekikaali kijjula nkulaba jjukira bano nabo baagala bantu nga bajja n'eno emabega wa kateni bagamba omwana waffe yayimba ng'oluyimba bana egyo emitendera gyeyayitamu egyo era nga agamba nti okay nimbye bulungi n'olulala nenduyimbako ebitundu bibiri nagamba nti naye ekizibu ekiriwo kiri eki okusinziira ku sayizi yo bayinza obutakukkiriza waliwo amateeka g'amaanyi nnyo mu bintu byaffe music committee bino bya kalica simanyi olwo mwaka kyogwo 1990 nga gugenda okuggwako gwali mwezi nga bali mu lukwata gwamwenda gwa munaana nga guggwako awo tugenda okuyingira mu gwomwenda trip y'emasako ogirabaawo kakati munnange nga ŋŋamba nti ebyo byonna twandikututte nti nze mbadde neewaddeyo n'alibadde nkutwala n'embeera naawe naye ebbaluwa ya muzaddewo kati kyekikulu eya kyamaani nagifunye naye ya taata nali sigirina nga nze na muganda we naŋŋamba nti ebbaluwa ya muzaddewo kikulu nnyo 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 ate jjukira ne sayizi yo nayo teyita bagenda kutubuuza lwaki mulina ono mu ndongo kakati awo ne baŋŋamba basudde naŋŋamba nti kyolina okukola kuddayo ateera waka olwo mayiro zimeka okuddiika mayiro ziringa nnya mwavuga gaali bigere gaali yawe tewali mutawaana tuddayo naŋŋamba nti ddayo okeere ku makya mukomewo era naddayo n'ebintu byange ne muganda wange ne mmanya nti kati bino bigaanye nga ndaba ne muzadde ayinza obutakkiriza n'enzirayo ate ewa kyamaani ne mugamba jangu oyogere ne taata najja n'ayogera naye muzeeyi ne maama ne boogeramu waliwo awo okkalubamu naye oluvannyuma ne bakkiriza n'awandiika ebbaluwa n'addamu n'ampa muganda wange kaakati wendabira obuzibu ewalala waawano nga bamaze okumpa ebyo byonna ne ŋŋamba nti kati ebbaluwa bagimpadde era baba bateekwa bali kuntwala naye singa sibasangawo ŋŋenda kukola ntya awo omutima oba oguyina mu ngalo gugwa twakeera ssaawa 11 kaakati tugenda okuyingira Kiwangala motoka y'abayimbi tugisanga baasi kabaasi bwalinga buno bukigaati tekaali nga kagenda nemmanya nti bali bagenze dda ngezaako kuwa omukono nyimirize wano mbabuuzi tebammanyi baasi genda bugenzi ne kaakati tuba tuyingira Kiwangala bwe tuti akamotoka kabasudde kaali ka UXD nga keeru kaliko mu bifaananyi bitambula kaakati munnange nengera akyusa emmotoka naye akola ki asimbula muganda wange omutima gwanvaamu nemmanya nti nno ebyange babivuddeko dda nyimiriza emmotoka era awo wennyini egaali yatukuba ekigwo kubanga nayagala mbuukeko kuliko keesi awo wennyini netukuba ekigwo kakati nyimiriza basudde bwenti akyusa emmotoka nayimirira kakati bwayimirira ne mugamba mukama wange ebintu mbirese emmotoka mwalimu Nakitto ne Nabiryo ne basudde baalimu basatu era mulimu ekifo omulala waajo era baaseka n'okuseka Nabiryo yaseka nnyo ne Nakitto akagaali katukubye naye bwe bukugu bwe kakati munnange basudde ayimirira ngambuuza waayo ebintu obireese ne mugamba sebe ebbaluwa yiino ng'eriko sitampu ne muganda nge n'amunnyonnyola n'amugamba nti muzeeyi yayogedde naye n'ebbaluwa yiino gyamuwandiikidde awo basudde nga nninda ekintu kimu sijja kusobola kgenda naawe oba bino byonna yabyogeranga naye nga sibiwulira oyagala kyakimu njagala ye tugende
akati ng'atunula mu bbaluwa ng'agamba okay kakati nga gwe bwozze naye nga gwe oli mukulu we ngenda kubeera naye awo omutima awo noddamu obulamu ne buddamu obulamu ne buddamu n'aŋŋamba nti teeka keesi mu mmotoka naggula buutu era kyesiyinza kulimba mukama wange bwe nateeka keesi mu mmotoka muganda wange saamanya oba yaddayo atya saamanya oba yaddayo atya bwe biba nze natuula butuuzi mu mmotoka muganda wange saamusibula naye nga twaganda bali bwetuna obakooneko weebale wenyigiriza bwoti nga mmotoka ekaaba paka baali bagenda Mateete Sembabule ebyokati bikyakkwata ebyawakati bikyankwatako nemanya nti kati kiwedde netugenda e Mateete kakati bwe tugenda e Mateete nga bwomanyi batandika kwetegeka kakati ekiro ssaawa zaso zituuka basudde nga ŋŋamba nti omanyi ogenda kuyimba eŋŋamba ngenda kuyimba nze abadde eri mu kyalo nyimbire ku byuma bino mu bantu nti alabika onaalimba kumbe y'omutima gwamulimu okupromotinga taata akolerawo naŋŋamba nti yambala era e Mateete we nasookera okuyimbira ku sso yennyini ey'endongo lunaku lwajja lwennyini olunaku lwe najja kati nnoza ate katono nnyo abatulamuna emboozi yamwamwe beeno ndoza buli wiikendi tujja kumunoonyangako tunyume kuba mpanvu nze mwajjako ewaffe ekagologolo ewamulisike mu kikaala nange ate nali nsoma najjira ku kagaali okumanya najjira ku ggaali eggaali eyo baginziba nako kivulu ki ng'olina oluyimba lwoyimba ng'oli mulema olina ekyambalo kyoyambadde kaakati naleka eggaali yange mu kimwanyi we simanyi nakumanya naye nga neetegerezaawo kati bwe ndeka njiyimirize eyagibba teyagijjaawo ye bwe yasanga ngireseewo yagikwata n'agitunuza waggulu ye n'agitereka bubu mu kifo kyekimu nzijja nnoonya gye neesigamiza omumwanyi ndaba etunudde waggulu ekubye essama ngiyitako nagenda ewaka naye ebibonerezo bye nnafuna eggaali wadde yali yange ne baali baagimpa ewaka yekola emirimu mufe nze nginako obuyinza teyali nayange kati emitawaana gya indasitule yaffe mizibu nnyo otuuse e Mateete ebyo bwe twabituukako otuuse e Mateete bagambye ogenda kuyimba yamba bagambye ngenda kuyimba engoye ebiye mukyalo bimanyi mbadde na mu uniform eziri ez'essomero kakati ngenda kuyimbira muki kakati basudde nalina oluyimba baali baluyita ebyobuwangwa naŋŋamba oluyimba olwo lwenjagala oyimbeko wano luliyo olulala ojja tugenda dutereeza olw'ettaala y'abayizi naye luno njagala oluyimbeko olwaleero naŋŋamba n'aleeta ekkanzu ye basudde nekooti nenjifundikira bwe nti nenjambala ngenda ku stage era yajja ku stage nga yankubira endongo kakati nenyimba ekitundu ekyasooka nga ne microphone owulira ekiwugwe ogiteeka ku kutu ogireka weeyimira mu bbanga nti naŋŋamba nti kola ki yimba guma nenyimba ekitundu ekyasooka kakati bwe nyimba ekitundu ekyasooka olwo Kasozi yali akomyewo naye ku sseeyi yaliwo ngenda okulengera abayimbi bali eno emabega ebbali n'ebbali balaba nyimba ekitundu ekyasooka nyimba ekyokubiri kati ngenda okumaliriza ekitundu ekyokusatu nga siteegi yonna ejjudde ssente amazima gennyini wali wayimbawo kaawe Mateete nali siyimbangawo kabatula abalungi tuli ku Smart Media olina mubiru Smart ono omwami mwebe emboozi ye ngazi nnyo tusaba tusooke tuwummulemu naye mbasuubiza tugenda kukwongera emboozi endala kuba olugendo luwanvu awo wenjagadde tunyumye ebirooto bye eby'okuyimba kaakati tukomye wano nga ayingidde okuyimba olunaku lweyingira lwennyini basudde lyamutwala mu mmotoka ye lwamutadde ne ku siteegi amuwadde n'ekkanzu ye n'ekkooti abyambadde ekkanzu agifundikidde amukubidde n'endongo ku siteegi bamufuye ssente empitirivu katuwummulireko awo katono ate we tugenda okutandikira mwebale nnyo mwebalire ddala